Kirungi nnyo okumanya ennaku yo. Yali bagamba nti gunsinze aliwa bitono, naye njagala okubuulira nti ensonga ya Kyagulanyi etudde Muhoozi mu kawompo. Ono nno munnange atuuse n'okuvaayo okwetonda, yeetondera. Embasa ya Amerika wano mu Uganda, bannange munsonyiwe, intelligence yaffe ya kibogwe nfu, beebampa information enfu. Kino Muhoozi Kainerugaba muganda wange bagamba nti wulumira buli ogenda okukoza muganda wange ekiri mu lubuto. Kakati munnange ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti nno talabikako era nga bamunoonya nga mpiso talabika, banoonya wano tebamusangawo, batandise okutegeera nti oba oli awo intelligence gy'alina eri waggulu ku yaabwe. Intelligence gy'alina eri waggulu ku yaabwe, ate era ekyali waggulu ku yaabwe, kubanga Muhoozi kennyini akakasizza nti intelligence yaabwe ya kibogwe, eya Uganda ya kibogwe, era ne yeetondera. Embasi ya Amerika kiba kitegeeza ne yeetondera Trump. Timunnange togezaako n'ogaana osonga olugalo eno, kubanga buno buddiiru bwe balina Somalia wawawa oba bonna Amerika esobola obubayipaasinga, oba esobola okuva mu Afghanistan n'evaayo ne tubalaba nga babasomba babaleeta eno abakungu ba gavumenti. Kakati olwo buddiiru buno mbu simanya regional security. Munnange Muhoozi nga yeetonda, naye sooka omanye nti munnange Dokita Waali nnyo gwe wenna alina ebirwadde. Dokita Waali wano ku Uganda atalaaje ennamba ngikuwa ku bwereere, era bw'oba ogyagala nga tosobodde kulaba program eya Dokita Leginoonye ku Uganda atalaaje ku eri Dokita Kujje kennyini nga annyonnyola ensonga z'asobola okubeera ng'akwasaganya na butya bw'osobola okubeera ng'omutuukako, ate osobola okuyita ku yange esembyayo 73 enamba zange zibaawo awo. Zibaawo. Kakati munnange Muhoozi bagamba mukalukalu tajja busera, naye yatuuse ng'oggyeko okufukamira, yatuuse okubeera ng'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'aggyayo obubaka bwonna bw'ateekayo mu ngeri gy'ateekayo obubaka nga tamaze kubeera ng'ate oba oli awo ateekawo endowooza ey'okubiri. Munnange Muhoozi ezo zonna posts z'abadde ateekayo nga anenya nnyo, anenyeza okutoloka kwa Bobi Wine oba okubabulako, okwemulula kwa Bobi Wine, nga konna akuteeka ku US Embassy y'Amerika, mwe mwamuyamba, mwe mwamuwa intelligence. Nejjukira nti byonna bakoppa bikoppa nti kubanga n'akakodyo ke baali baagala okuyitamu okubeera nga bamukwata kali engeri Amerika ke yakolamu nga bakwata Maduro ke yakozesa Maduro style, nti baleeta ennyonyi ne zijja waggulu, bakomando baabwe ne bavaamu ne bamukwata ne bamuwalampya ku miguwa ne bamutwala ke baali baagala okukola. Naye muganda wange tolabanga okoppa ekintu n'odiba nakyo buba buswavu bwennyini, gwe kennyini oddaawo n'ogamba twalibadde tuli obuyinja. Kakati script zonna bazisoma mu Amerika, ate ne intelligence muganda wange bali bagibasinga. Kakati mu ngeri efaanaganako bwetyo Muhoozi n'abeera nga muli mutima gwe agamba lwaki ebyembala byonna bye bikutuka, lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu adduka, mbanga anaatera okumukwata, ani amubagulizaako, Abamerika bano be bamuwa intelligence, be bamuwa amawulire ag'ekikesi nti baabo bajja kuba satellite ziba zibalaga. Maganda wange kakati munnange mu bubaka essaawa eno Muhoozi bw'atalinaayo bw'onoogenda tojja kugusangayo ku mutimbagano. Kino Muhoozi Kainerugaba agamba nti security ya Uganda ebadde ng'ekwatagana bulungi nnyo n'eya United States, naye eno muganda wange ate ebadde ng'erimu kigoye weezinge kumpi kati ebbanga lya myaka 12 oba 10, era ng'agamba nti
bino bibadde bikolebwa abantu abamu ab'omutima omubi abalina ebigendererwa ebyabwe ku embassy ya America. Kaakati muganda wange bw'atyo Uganda Chief of Defence Forces yero Muhoozi Kayiniro gaba obubaka n'abugjayo n'azideliitingayo, controversial posts n'aziteekayo ku mukutu gwe gwa X, ezibadde ku mukutu gwe gwa X n'azijjayo. Kakati zino zonna zibadde zinenya nnyo oba zakyuzinga United States Embassy wano mu Kampala okubeera nti yeyambako okutoloka n'okwekweka kwa opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu tumanyi nga Bobi Wine, omuyimbi yabafuukira omuyimbi kuba bagamba omuyimbi bino si byakuyimba. Muganda wange tuni n'agiseetinga bw'atyo n'agisuna, era kati kubakola ki? Kubatambulira muganda wange. Bino mbikunyumiza biwanvu nti akazannyo katuuse ku level endala. Bw'otuuka okwekwasa bagamba nti a bad workman, omuntu bw'abanga munafu atandika kwekwasa nkumbi ekikumbi kino anti ekiso kino tekisaawa bulungi, obwogi tekuliko kambi kano, kumbi tamanyi kuwaata. Kakati Muhoozi atandise okunenya gye buvuddeko nakuwaddeko ku mboozi ng'anenya mbu abajambula mu kukuba Babi Kyagulanyi yenna yamukwatako amagye gaffe gali professional naye ng'ate ye yalagira. Kitegeeza ng'era bwe yasalawo n'ateekayo tweet zino nga tamaze kulowooza, era bw'atyo bwe yalagira bali bamukwata ebifaananyi. Kati agezaako kweggyako enziro. Abantu be bamukkiririzaamu weewuunye Ejasanga Gashumba n'abalala bonna ebyo tabimanyi ebyo. Abasirikale be basiiwuka empisa. Muganda wange sooka omanye nti Hillside View Apartments gye ziri. Munnange tojja Uganda n'obule bw'okusula. Okoza akasenteko apartments ezirimu buli kimu, omuli buli kimu kye wali badde weetaga mu bulamu bwo, ate nga compound nnene waliwo ne zitenti n'essigiri kw'osobola okwokyerako nkoko ne banywanyi bo ne bannayiba ne bakweyungako n'obaako akagambo k'okasukayo bakatantazi abakasuka obugambogambo. Kuba oyinza okubeera ku mulirwano ku apartment tomanyi ate ali wali mweraba bwera bikuzi balukoni, naye wali musobola okusisinkana mu tenti awo ne mutuula mumunyumyanyumyamuko n'omanya si just wires advocates bokka, naye just n'omanya ebifa mu nsi nti yewe ate kati nimuyiwanziganya ebirowoozo. Omusajja yatubba akalulu yakatubba. Kakati munnange zino apartments zisangibwa ku Entebbe Road gy'osanga Hillside View Apartments. Bw'otuuka e Namulanda oba Ekitendi oba e Kajjansi, awo waliwo amakubo wonna agakutuusa ejjanyi ku kyaki. Kasuluka ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments kiwedde. Transport wa bwereere kasita oba ng'ovanga ku airport bano okumpimpi awo. Maintenance Palace bano balina solar system zonna bazirina. Muleke kubeera mu kibululu, muleke kugamba nti amasanyalaze tegatuuka ng'ene waffe Museveni abi mu beekwasa nti mwalonda abantu abatali ba NRM. Gula sola ennyumba giteeke ku sola yonna, ate osobola okubeera ng'ali mu kibuga, kubanga osobola okuba ne water heater nga ni mu kibuga tagirina, mu binaabiro n'abatuzi tuukya CCTV cameras kweziri ate zo tezivaako. Water pump weeri mu kyalo olima amazzi opampinga bw'ofukirira, ate kibuga okyagaza ki? Be ba Maintenance Palace balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna. Ennyumba yo basobola ogikolako ne bagikola plumbing yonna, kitegeera, ate ne bagiconnectinga mu by'amasanyalaze ne bagiwayalinga ne baconnectinga ne ku sola. Be ba Maintenance Palace. Kakati munnange Muhoozi bimwokyezza. Tukyali ku Muhoozi, musajja wattu bimwokyezza. Kakati munnange kugambye musajja adiriitinze buli kimu, adiriitinze tweet zabadde yasinziiramu okubeera ng'agamba nti Amerika tubadde tukwatagana naye ebbanga lyonna, naye kati emyaka 12 waliwo ebikonge ebiri omwo, emisege giri mu embassy awo, ensambi awo, kabalagala nsambya ekituleetera okubeera nti
enkolagana yaffe eweddewo. Kakati bw'atyo ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewamba yekka ng'amaze okusangula kati kabugezi akomyewo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewamba yekka era okubula kwe nti oba oli awo tekulina kakwate na embassy ya America mu Kampala nga bwe yasooka okugamba nti okubula kwe kulina kakwate ku embassy y'e Kampala y'Amerika yemuwa intelligence era n'agamba nti enkwatagana wakati wa America oba ne embassy ya America eno agisuspendinze. Yasooka n'agamba nti agisuspendinze, jjukira kubanga ng'agamba nti be balina kakwate. Kati ssaawa eno atugamba nedda tebalina kakwate. Naye kati ng'akyakalambidde mu kiseera kiri yagamba nti asuspendinze corporations zonna wakati wa Uganda People's Defence Forces wamu ne embassy ya America omuli ne joint efforts mu Somalia, munenkwatagana yaabwe mu Somalia gy'obeera be beetwalayo. Nsuubira okubanga era America ye yabatwalayo ye bafaaniye. Kakati bino ne babitunuulira abantu ku social media kubanga era naye kwabiteeka abagamba kakati ekyo kiyinza kuba na implication ki ddala mu kubeera ng'onenya bali nti be balina omusajja, kiyinza okubeera nga kubanga jjukira nti bano batugamba nti UPDF ebadde ekwatagana na America mu counter terrorism operations mu regional security. Naye kati bino bigenda kubeera nga bibatuusa Muhoozi byatandise okubeera ng'ayogera. Munnange Muhoozi ebyo byonna ng'amaze okubyogera ng'amaze okubeera ng'atuula ndowooza n'advisinga position ye n'ajja n'adimiitinga n'akakasa n'agamba nti bino byonna byabadde ayogera byateeka ku mukutu gwa X byonna bibadde byanjwanji bya samwasamwa bibadde biva mu intelligence y'ekibuge, incorrect intelligence. Kakati awo munnange n'agamba mu follow up clarification mbu amaze okubeera ng'ayogera butereevu ne US ambassador kabuugerezeganya amukwata akuba akasimu ambassador aba aliawo Muhoozi akubya essimu nti munnange nsonyiwa era Muhoozi n'agamba kati buli kimu kiri okay naye nga kiri okay. Kaakati munnange Muhoozi n'ayongerezako n'agamba nti military cooperation wakati wa Uganda ne United States egenda kusigala nga etambula bukwakku nga bulijjo era nti bino byonna yabibadde oba yagezezzaako wakati kikulaga nti tebwabadde bwongo bwa Muhoozi. Kati wana Adonia ayebale waayingirirawo nti ono Uganda's ambassador era nga permanent representative wa United Nations ye yakwasaganyiza bino byonna ndowooza nga amaze okubeera nga alingizaayo eri n'akakasa nti baleeta ki bagambye ki Muhoozi wandibadde okola bukubirire n'ogeza kwata essimu okubira ambasada kwata essimu mukubire ng'alina okumukubira era n'amukubira munnange munnange naawe obimanyi naawe nange njigira ku mulimu nanti ndi student ku mulimu naawe obimanyi. Kakati munnange ayebale ye kennyini yakonfamize ku social media yawandiise n'agamba nti Muhoozi bino byonna yabidiriitinze n'apologizinga ne yeetonda era mbu end of story. Kaakati muganda wange waliwo abazungu bagamba nti think before you act. Kubanga bw'otugamba nti gwe genero omulamba CDF nti intelligence y'ekibuga ate kw'osinziira unclassified intelligence kw'osinziira lwaki kw'osinziira ye aba baagikuwadde lwaki tobagoba lwaki kubanga naawe era okkiririza nnyo mu ŋŋambo ezitali ntuufu naye ng'ekituufu kiri nti gwe ky'oba omanya bino byonna biva ku ani
biva ku kasajja ka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Biva ku kasajja ka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bwadda ebbali wali n'atuula atandika okutegeera n'agamba ne bannange kasajja kano kankoze eki ne katuuka n'okubeera nga kanswaza ebintu ebifaanaganako bwe bityo ne ntuuka n'okubeera nga nfukamira nze neetonda nga neetonda nze Muhoozi neetonda nze. Kubanga ojja kugamba omuntu mwe mumulina mwe mumuwa intelligence kakati ate oyagala okubaako ky'omanya nga okweza intelligence yabe bakugamba ffe yaffe y'oli era gwe tugiwa gwe wajeegaana wagambe yaffe mbi kati otwagaza ki? Njagala okubuulira omwavu taba na choice. Ekyo kye mulina okumanya. Omwavu okuba nti obwavu bwa bika bingi. Bwa bika bingi obwavu. Obwavu mu nsawo, obwavu mu mutima, obwavu mu mutwe. Naye bannange katulinde gye binaggweera.